buli kimu akimanyi tebimukwekeddwa mu maaso ge kubanga ye liiso ddene liiso ddene nze nali mu katuliki ffe twali bakatuliki nga tuyimba liiso ddene tugamba liiso ddene okitegeera Lugaba noona alabika yali mu katuliki Lugaba Namugereka naye bw'omubuuza oyo nti ddala liiso ddene alaba embeera zo kakasa gamba Katonda ayamba beeyambi wani agamba Katonda ayamba beeyambye bwe kituuka ku mbeera eyiye liiso ddene tagiraba wangi Lugaba Namugereka kitegeeza ki si ye yagereka ye yatonda bwe kituuka ku bibye agamba ebyange tabisobola ndi ku lwakumeka 10 muweebale nnyo toli mu mmere tulowooza school fees maama kati nayina agenda okumalako ng'abuzaayo omwaka gumu naye nga sente ezigenda omumazisaako si miliyoni 2 si 5 si 10 bano benagambangako naye ng'olusi bamanyi okumbuuza ne mami ng'osirise nze nyina kyempitamu nga nyina kyempitamu naye olunyiri luŋambye sirika olindirire Mukama era omwana namugamba nemugamba tusirike tulindirire Mukama omwana n'agamba ng'omwana omuto n'agamba naye mami kino kati mami ogenda kutandikira wa Doreen namugamba nga buli lunaku namugamba Winnie tugumiikirize tulindirire Katonda agamba nze sinaba kugamba nti tetugumiikirize naye kiribaawo kitya fe abatalina amataka nti tulitunda amataka netukolaki netusasula ssente abatalina nte nti tulizitunda netusasula tewali wenagamba ffe netumugamba ne Doreen naye nga naffe tudde eno nga bwe tumala okuva mu maaso ge nga tudda mu kasondo ng'okaaba amaziga Mukama ne Mukama kati omwana oli mugambi naye nange kiribaawo kiti nga nange nina gyendoopa ne mugamba Mukama kiribaawo kitya kino buli omu n'agamba omwana ng'omwana takikkiriza ng'alaba embeera tumaliddwawo ng'alaba byonna bikoze eki biganye nga ekyokulya bwe kiba kirabise tukirya Mukama mulungi kyalabikanga ne tukirya naye nga si kye tutunuulira tutunuulidde fees empitirivu ezisukka miliyoni 10 fees empitirivu ezisukka miliyoni 10 okitegeera netwebuuza zigenda kuvaawo omwana netumugamba akole ki asabe dediya bo bagiyita gapiya kagamba sitaani akwata ekintu ekirungi n'ayagala okukivulugavuluga n'akivulugavuluga njagala nkutegeeze ekirooto kyo kigenda kutuukirira olunaku ekirooto kyo kigenda kutuukirira omwana kosi gye yali asoma aerospace engineering mu Uganda teriimu asomye omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu kabuzayo omwaka gumu amalirize sitaani niyeekikawo yalaba ng'ono omwana alina olugendo kyekimu ne Yusufu yalaba Yusufu ng'alina olugendo n'agamba kankole ki kamuttire eno kamukiike eno naye Katonda teyakiganya omwaka ogwo omwana yasaba gapiya n'akola ki n'atuula naye namusanganga mulumuye waliwo lweyeggalira n'agamba ngenda kunoonya Katonda kirungi nnyo okuyigiriza abaana Katonda
yeggalira n'agamba ngenda kusiiba. Oyo anko yaŋŋamba yamulabako ku lunaku olwokutaano ng'asiibye dry. Ffe tetwagiyingira, twamugamba lwana olutalo naffe tulina we tulwanira naye lwana olunaku olwokutaano anko ono yaŋŋamba yamulabakokko nga yali yeggalira naye olwo olwokutaano yavaayoko. Anko naŋŋamba nite gamba omwana alye gamba omwana akuleki alye emmere. Ne mugamba nkubuulire omwana oli alina embeera gy'ayitamu ate agiyitemu ne Katonda we. Naffe tulwana olutalo olwaffe mu kusabira ne mu kusiiba naye oli yagenda mu ngayye ennaku ez'ettaano olunaku olw'omukaaga kubanga yali agenda 7 yaŋŋamba ngenda genda ennaku 7 nga dry tewali mazzi ng'asiiba mu kisenge kye. Olunaku olwokutaano ne luggwako olw'omukaaga ku makya ne tufuna essimu waliwo kampani emu ne yakubira nze infact kubanga bwe yali akolayo application yateekayo nga nze nga next of kin. Nze gwe yakubira kampani neŋŋamba nembuuza wini waali nemugamba ye ne baŋŋamba mugambe ajje afune ebbaluwa ye emukonfaminga ku mulimu. Era nalwo lwali lwa Friday ate nga lwe lw'omukaaga olw'okusiiba kwe ng'olwo ennaku z'omusanvu ziggwako ku Saturday naye nga tasoboyadde okuvuga emmotoka ng'akankana bw'ati. Ne mbabuuza nti musobola otuwaayo chance najja ku maani bangamba it's okay. Kati ne tumugamba we nyomanyi ennaku zo n'atugamba nze ennaku zange nzimalako era enkeera olunaku yalumalako bwe zaatuuka 12 n'afuna ekyokulya enkeera ku Sande n'abeerabeerawo ku Mande n'agenda n'afuna ebbaluwa ye n'atandika okukola. Naye newankubadde nga yatandika okukola sente si ze zaali awo nti no ebya Uganda obimanyi, si ze zaali awo nti no zijja nti nnyo, naye omulimu ogwo gwe yakola gwatwalanga ebirowoozo bye nga ebiseera ebisinga alowooza ku mulimu okitegeera. Kati omutawaana we gwajjira wayitawo akaseera katono COVID n'ayingira, lockdown n'eruma. Naye ng'ate baali tebannabakola ki, yali akyali ku probation. Bonna abaali ku probation ne babagamba mukole eki, mugira mulindako gamba ne bayimiriza baagala kubanga yali etwala abantu bangi ne babayimiriza basobole okukola ki, okuba nti no era nga bwe bimanyi abakozi abamu babayimiriza. Ne mugamba Mukama osanga ayina ensonga lwaki. Naye nasigala ng'akola ng'abakolera online mpola nga n'omusaala gwakola ki agufuna. Ekiseera kyatuuka nga wabulayo akaseera katono okusoma kutandike, omwaka guggweeko. Bo omwaka gwabwe gubeera gwa myezi 9 mu kifo ky'okugamba nti gwa myezi 12 guba gwa 9. Ne tulyoka tulaba no faaya embaga, ne tulaba embaga kubanga omwana addamu atya tate kati mumpeeyo gapiya endala. Twakoowola Katonda naye Katonda ffe teyatuyiwa, eyatulekerera. Ekiseera kyatuuka ne tufuna looni, twasooka okufuna looni ya $5,000,000. Bwe twagifuna ne tuwaayo ekitundu
omwana n'addamu n'akola online study. Njogedde kino simanyi kwe kivudde naye mbagambye muno olunyiriro lwa 25 nalulaba nga lutuukirire wange. Nakusoma nakola online study naye nga tulina loan ate nga tulina ebbanki tulina ekitundu ekirala installment kubanga eri $1,500,000 yali first installment. Tulina endala ate tulina loan. Twatula ne bawera wishers. Nga ne bana abakyala bano nga mwebali abakadde b'ekkanisa ne elda adafonna bawera wisha ntugamba buli omu ayinayo bakwano be bakyalisi bonna dori buli omu nga ayina bakwano be. Oyina omukwano nti oyina bakwano bameka 2 3 nti mubuulire ensonga yo nange ngibuulire gundi naawe onoona agimubuulire noona ogenda okukakana ssente zonna nga ziweddeyo naye zaali tezinaba kugwayo bulungi nga tukyabuza installment ye naye nga ebulako $15,000,000. Omukyala nankubira essimu nga simumanyi simulabangako simumanyi naye nga mukwano gwange nambuuza ssente zawini zaggwayo ne mugamba kubulako $15,000,000 nangamba nsindikira account number. Owulira Katonda nangamba nsindikira account number nziteekeko nendowoza ne mugamba wange nangamba yes steady sindikira account number negisindika within 15 minutes sente $15,000,000 zaali zinazogenda ku account. Netutopinga netusasula netumalayo omwana Katonda n'aba mulungi Mukama n'aba mulungi omwana n'amala koosi ye n'amaliriza n'agraduatinga. Okuva n'olwo Katonda ali mukola byamagero ku kyamagero sirika olindirire Katonda omuyaga ne bwe gunaabeerawo gwe sirika ogumiikirize agenda kukola mu budde bwe ani agamba nti agenda kukola mu budde bwe Katonda agenda kukola mu budde bwe. Bayibuli egamba nti abamunoonya bamulaba ate nagamba nti tagambangako zadde lya Yakobo munoonyeza bwereere naye Yesu agambye nti mwekuume kubanga waliwo abakyamya. Yimirira mu kigambo kya Katonda ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 234 405. King Montage Photo